Akasatiro kabadde ku muzikiti e Kibuli oluvannyuma lwa Supreme Mufti Sheikh Ndirangwa okulekulira mu kiro ekikeesezza olwaleero. Njagadde mbategeeze olwaleero ti emirimu gy'obusiraamu egy'obukulembeze ngiwummuza. Okakasa nti yasuddewo ttawulo eri emirimu gye. Emmotoka z'abadde avuga okuli eya Prado n'emusaggulira ekkubo zisimbiddwa mu kibangirizi ekisimbibwamu emmotoka zaabo abakola ekibuli. Yo woofiisi ye mwe tutera okumusisinkana ebadde nzigale. Ku ssaawa 7 wabaddewo okusaala Juma ng'ekulembeddwamu Sheikh Muhammad Galabuzi nga yeetabiddwamu omulangira Kalifani Kakungulu. Sheikh Galabuzi ategeeza nti beetaaga essaala ez'amaanyi olwa kibuyaga gwe bayitamu omuli okufiirwa bamasheeyi ab'enkizo ssaako n'okulekulira kwa Sheikh Ndirangwa. Ensi we n'abanga mu bwagikankanyizza okukankanya gwe kw'olowooza oyinza okulowooza awalala naye kakati essaawa eno fe abantu abali wano olwaleero tuli mu kayuuguumo. Leero owulira kino, leero oyitwa kino, n'olwekyo tubakubiriza buli bagambanga kusaba kwegamba nti tebinkwatako bikwatako oli abasabye okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'amazaalibwa ge ag'emyaka 66 n'abakulembeze abalala kuba obukulembeze si bwangu. Baga nti atamukuddeyo agandi kwati yadde onyweze nnyo okutuuza mu ntebe eyo okulembera abantu abasukka miliyoni 10 si kusaaga weetaako edduwa ez'enjawulo. Galabuzi ategeezezza nti ekisibo kisembedde ng'abasiraamu beetaaga okukiyingira nga beetukuzza. Abasabye okusaala ennyo, okusaba okusonyiyibwa n'okusabira ennyo bakadde baabwe. Buli alina zikiza nga gw'olina eno essaawa okubeera nga weetunulamu n'omanya nti kino mbadde nakiremerako falillahi alhamdu ekyo nkitadde olw'okujja kw'omwezi gwa Ramadhan. Amyuka Sipiika wa Buganda Haji Ahmed Rwasa asomye obubaka bwa Katikkiro ku mazaalibwa ga Kabaka n'alambulula ku mulamwa ogw'omwaka guno omuli okwekuuma siriimu nga beekebeza. Tukimanyi nti obulwadde buno businga kwejigiriza mu bavubuka wano mu Buganda olw'abantu okubeera abangi n'okubeera wakati mu ntabiro y'ebikolebwa mu Uganda. Oluvannyuma balombedde Ssaabasajja Kabaka eddwa ekulembeddwamu akulira bamasheeyi Sheikh Muhammad Lunaanoba. Ng'ejjuma ewedde amyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate asinkanye bannamawulire okubannyonnyola ku kulekulira kwa Ndirangwa. Ofiisi ya Supreme Mufti ewulidde amawulire g'okulekulira wa Sheikh Ndirangwa wa Supreme Mufti. Bafulumiza ekiwandiiko ekitonotono nga bagamba nti bafunye amawulire ag'okulekulira kwa Ndirangwa naye olukiiko olukulu lutudde nga lwakusalawo ekiddako okuviira ddala ku makya. Tutegeeza abakulembeze b'obusiraamu bonna ku mitendera egy'enjawulo gyonna nti mubeere bakkakkamu ate era mubeere bajjumbiza okukola emirimu gy'obusiraamu era mugende mu maaso nagyo awatali okutaataaganyizibwa kwonna. Ewaawo wayinza okuba okusoomoozebwa kuno naye si nsonga nnene nti emirimu gitambulira gijja kuggwa bulungi. Ayongeddeko nti mu kiseera kino woofiisi ya Supreme Mufti nzigule eri abasiraamu awamu n'okuwabulwa okuva mu lukiiko olukulu olwa Hayat Kibarul Ulama. Woofiisi ya Supreme Mufti twagala obbakakasa nti nzigule era etambula bulungi era emirimu gyayo gitambulanga bulijjo tegiyimiriddemu n'akamu. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.